oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. ABS television tovaawo. Different combination of a style. Let me recognize them here. Number one real hit of Antega. Abanonya nengeri Javantega. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. DY Vibes. Kola chama ingwe na mvuka atumbude ABS TV anti buli lwa mukaga sawa 5 paka mukaga tuba tu rocking the city wano ku ABS TV. It's your boy Naron X and mbanyingideo no wakabiwo ochitegera ani wakabiwo nenga this time tuba tugenda mu no celebrity ani wakabiwo ha nemuga wakati Naron atulete dani banange anti team DY Vibe nange maje yo ayogeze birimi mugambe mulavu bya cyalo ateka mwekunje ngakwana mugambe yesalo yo cyakiri wakabi bulungi sina problem agambatya bende yagala nkola bukozi agambeti yangonyirira kweli ebivazi alieri koleche simbi twakunsimbi tunakola tipe tuliko byachalo akutakati yaman byachalo byebyo the video zange mpya wadawa yaman mowa komala tuchamukola more fire TNS teri kuzikiza machinery teri kuzikiza andi roden wayaga TNS machinery yaman wajiga kutaka kubawa kubantolo mwe Nenga TNS yeri bichimaje tukola TNS kiriwo ku table sawa ya lero 2 December yaman Hotel Africana Swag Mama the Queen Teacher yali no chimaite yo galo alinga musajja mu TNS energy ochitegedde energy ne time yayo tuva mu rehearsal tuzikeera saa 10 ne tudduka mwawo okamuzeyo mu time at school yaman mutwa kuduka ne tunywako bye tunywakaawo ngoma ne bazikuba notandika ochitegedde yaman nenga Queen ngabo ganda linga musajja bwe kibangira bola ebungereza Queen yafuga lensi yakula nekati maje wano tubadde tunyumya kafe nganze naroni nechoze ni blood waleno kachoko bonge ku bachali ba TY Vibe abalaba ABS TV abalaba TY Vibe ABS TV no wakabi naron bampita chosen blood straight from the team no sleep ndi musanyu nnyo kubeera wano more fire ndi musanyu nnyo kulaba nti batuwagira tuli ku ABS yakabi ate tulina launch okitegeera egenda kuba more fire teri byachalo tera tino kujja muzaawo nawe nenga chekiriwo ekiriwo kola muziki naroni ndi musanyufu mwana nti avubuka abato generation ipepe tuli mu kintu muvuddeyo yaman nokulaba nga gwe naroni nga nawe okutte microphone oli ku yaman kizama amanyi tulina no encouraging abavubuka abali eyo tebagwamu manyi kisoboka mwana oba akola business oba akola yaman kisoboka kikiriwo nina ebibuzo byange bingi okubuuza ebitonotono briefly talk about your school as in school background nze nebaza abazadde bange ne Katonda nti bampeererako n'ensomako ekimala yes nasoma paka university wasomera ddala tewasoma bikana wati tuzanyira ku mutwe wasomera ddala omuntu otuuka ku university abasomi nakola bachelors of tourism e Makerere nenjimala mu mwaka 2014 negenda England waliwo scholarship yenafuna nensomayo mwaka gumu n'ekitundu nekola postgraduate mu tourism ne kati basically ndi mu music but that's my education background. Okay. Kakati watandika di music kuba kati nze nkubulira chosen otutumuse amina ofuso wakabi amina kasitegeera kasitoka nze kati gwembulira abantu babulire watandika di music okutandika music financially natandika ne Pressure Love bali mwaka 2012 Pressure Love okay that time banange marokinga ne bagamba nange baba nemubuza abantu yali kazini wange jali London yaman Walden respect jali so mo people are saying you guys mbo bichi na kawani gotola banga mfana wala kawani oli mukuru wange inze no I come from Rwanda yes no oragambo or
Uganda tusita wanji Bajja kusiba. We're straight Ugandans, born and raised here. Okay. But my roots are from Rwanda. Respect to all the Rwandese. Yeah, but I'm proud to be Ugandan man. Okay. Yeah. Currently, how many songs do you have? Kati nyimba nyingi. mapesa mipanda wanishike mababy kukupia na kuwaza na kwina mahali Kuva my comeback ebade wadawa X ba X bonna ne lebuza gye bali. Wadawa X akakayimba wali okayimbira bali bawololo mwana baba. Omanyi ng'omuvubuka yenna ng'okyapamba n'ebiseera ebyo kati n'obakuba hit. Ng'omuvubuka yenna ng'oli mu kugezaako okukwasaganya embeera ze z'obulamu ate ng'oyagala n'obbigattamu omukwano ng'omuntu yenna ayagala okubako omuntu w'ayagala bibeera bizibu nnyo mwana era yuti yenna ali eyo mwana noonya ssente ebirala bijja kukusangayo kuba kati naffe exa tunoonya naye tutasobola tutuukako anange lebo ebaki majiga kutaka Katonda kasasalawo everything is possible ya mvubuka yenna mwana tukole tulemereko kitegede so after wadawa tukola byebyo kitegede byonkolera byebyo ngamba binjagala simwe mwali no mwana Mina Rose yeah man then from there ayogeze birimi mulavu mugambe byachalo ngakapera okay. He came to her, gentle and polite. Ngaye naye omereza tomukwana lina oguli na cholo. Kumbenga wa nyondo. Tubasibye nnyo butambala. Mula bweno. Ebintu byaffe boy mukwebera. Bikirako envanaka. Edobozi bannange. Sala zozi wera mukufumba. Mwatuze vera. Yeah man. Nebo okwana omuwala agaana. Omuwala. Tunoonya maja. We look for money. Echakiganyo kidamu banoonya maja. Kati blood. Yo. As in weraba wakati. Time weno mwana ndi musanyufu nti nali nafuna mu break off natambula mu ngende e Bulaya bichi nga tumaze kunoonya maja. Kunoonya sente man. Nesi changu kubanga ofunye mu break ate n'okomawo n'okola abantu comeback ya tabu si changu so kati nkyebaliza Katonda kiremye bangi mwana yeah man nkyebaliza Katonda nti I'm blessed abantu abalungi nga gwe naron n'onkubirako kasimu n'ongamba mwana I appreciate your work madi njaga tukoleyo ka interview kizaamu amaanyi so kati neraba nti nya step gye ntekinze naye ate gye twagala okugenda wala so olugendo lwakatandika butandisi Filimu started. We batanulo oteka munku. Yeah man. We're just getting started. Yeah man. Kakati maje. Birungi kibi ofunye mu music. Music ono mwana mwenyumirizamu nti music yamperera first of all. Ngawe gambe. Yeah man. Wewererako. Yeah man. Naimba Pressure Love nga nimsinya 6 vacation. Nokola concert. Sakola concert ya abantu batuyitanga mwana ne batulaga okwagala. Yeah man. Party. Yes man. Nesasula university yange negulire emmotoka. Bana emulira guy ngali student nataziza mbukazi gabagundi segende yes so music amfunidde emikwano mingi nga gwe kati nandi kusanzeewa naron owakabi wa FBS if it wasn't for music man nandi kusanzeewa yeah man so almighty mwana abeerawo yeah n'okutuweesa ekitiibwa mu bantu nti oyo muvubuka wavunanyizibwa ayina ekintu kyakola ayina n'obulamu bw'abantu abalala bakyusa kitegedde omanyi it's a blessing okuba nti oyina eddoboozi osobola okwogera omuntu omulala n'akola ki n'awulira for example not everyone can come on TV n'agamba muvubuka gwe mbadde nkusaba keep in school kitegedde si buli omuntu asobola okukyogera ne bamuwuliriza so olwaleero chosen bwe mbanzize wano nga nsobola ogamba muvubuka gwe ali eyo man kola nnyo tova ku ssomero ne bampuliriza it's a blessing to me nti nsobola okukyusa obulamu ate ojjukira bw'oba muyimbi obeera teacher you are influential yes man ekyenyiza okugamba omuvubuka yenna oba ayimba oba tayimba ekintu ky'abakola akume discipline yeah man discipline kintu kirungi nnyo olina okuba disciplined olina okuba hard working tutopowa tewaliyo olunaku lwakola na Katonda ndagaano mbu olwaleero yegenda obeera breakthrough yange ekitegedde but every day we keep struggling every day so muvubuka aliyo weeyise bulungi kola nnyo kya Katondawo w'abantu ekitiibwa alright bwetyo bwe tubadde mu noyo celebrity naye nga nyongera okwebaza Chosen Blood okumukubira muganda wange n'agamba nti naron yes hello
ka interview kiriya natagaana natazimba ki biwawatira omanyi ate nga wakabi okitegeera naye waliwo abayimbi abamu omukubira amasimu naddaawo n'agamba naron okitegeera abayimbi mwana anyway atugende maaso ne program tova ku EY Vibes wano ku ABS Television tovaawo anaye gayo oyo yenes leero komulese omulabye olaba buli omu abadde ku ABS abadde atudde bwati ng'alaba omusajja oyo gayi wakabi mwana oyo boyi yagenda nayimba akayimba kano ke bayita waddawa kimanyi buli ali ku ABS TV akayimbako yakagala naye gwe kaweereze ako waddawa kaweereze omuntu akayimba kankaweerezeeko ku mwami gwe bayita otya olikiriya weereze omukazi lwaki okaweereza mwana ebintu by'abakazi nze sibigenda nnyo kati mbuyerungi mbuye takwana nzate tombuuza kubanza asoto kigamba naye nkubulire narex oyo omwana ayimba kati alina akalala ako akamaala ako kayimbye ako akekyala ako oyo omwana muzibu nnyo muganateekamu ensimbi ngaakwana mugambe yesalo buli ali ku ABS asiimye kyokozeza balina kukkiriza naawe ffe tuliwo kubabuusa ffe tetukoppa wabula be bakoppa okitegeera we run the city okitegeera naye nga bisibulirwa mukaaga tubeerako obudde bwe bumu naye nga ndaba obudde bututwalaganya njagala tubalekere top 3 songs zibasosogola emitima zibakole ki banyumirwe bazirabe wenawaali naye nga tetunaba kubaleka kanyongere okwebaza abagibaddeko agamba atya mami wange neyanziza neyanzege fifi birthday yo tugenda kujja nze ne Drake ne Bash Cruise alongside wali eri mu kizimbe Chris naye agenda kujja team TY Vibe yonna egenda kujja banange nangero tumirako bachali bange mugamba kyawo mwenaawo akugoba wenanza na bane mbagala nnyo bachali bange ogera ku skimu otamogera ka kusse oyo skimu yakimanyi bumanya yasinga mu kintu kino kubanga yebo abanga tali mu kintu kino ekintu kino tekikwata muliro kubanga oba okitegera butegezi nti TY Vibes gaba majibi naye nga mu speed yayiriri agamba atya Josh agamba atya Batabata agamba atya Zari the boss lady agamba atya Nancy agamba atya bakola empire mwaddawa ba blood sibukyalaba akasimu walala no something for the dancers sikyalaba akasimu blood okitegeera naye nga we catch up next time same day same TV same channel bye eno ye TY Vibes oli mu kulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo